obusamize kyekyogerwako mu lesson muno tusomere busamizi obusamize ensi yattu ezze ebuutikirwa embuyaga ez'amaanyi ez'obusamize. Ekigambo kino busamize kigambo kizibuzibu kizingiramu ebintu ebiwerako okukitunuulira mu ngeri ey'eddiini. Ekigambo kino kitegeeza enneegatta y'omuntu n'ekitukuvu oba ekyawaggulu mu ngeri ey'ebyomwoyo oba okwolesebwa okw'engerigeri. Kino nno kirabikira ne mu kusinza gamu ku makanisa agagenze gameruka ng'obutiko ensangi zino. Ekintu kino nno kiyinza okubeera mu ngeri ez'enjawulo n'amaanyi ag'enjawulo, naye ng'ekigendererwa bulijjo ky'ekyokuggyawo obuyinza bw'ekigambo kya Katonda ekyawandiikibwa. Awo nno bazzeewo ebyo omuntu omu byayinza okwerogolezaamu oba bye yalaba ebyamutuukako. Mu kino nno Bayibuli eggwamu nnyo amakulu mu kuyigiriza kwayo, era n'omukristaayo n'asigala ng'ayeruddwa eri ebyo byennyini ebimutuukako. Ekika ky'eddiini kino ekyekyeyonoone tekiwa bukuumi eri obulimba obw'engeri yonna, naddala obwo obw'ennaku ez'enkomerero. Anti twagala kusunsulamu tusunsulemu nga tubuuza nti sitaani okuva ku lw'ebiri eyanoonya okusinzibwa asobola okukozesa eddiini n'agisamiriramu olw'obusamize oba ekirabika ng'obusamize nga akiyisa mu ddiini. Ago mazima. Ekibuuzo kyange oba kitegeerekese? Yes. Nga mu ddiini mwennyini mwasamirira. Abasamize abaffe tubamanyi abo mu masabu, abo tulina ekika kyabwe era gye bali tujja kubasanga ku Wednesday. Naye ne mu ddiini mu kkanisa ayinza okuyisaamu okusamira era n'afuna bamusinza naye nga balowooza nti basinza Katonda. Mysticism ekiyise tunyonyoleko nnyo. Mukadde watusomedde batugambye nti mysticism kitegeeza obwegafu bw'omuntu n'ekitukuvu, naye ng'ate nsobola okubeera mu kkanisa nange nga ndi neegasse n'omutukuvu with the divine. Naye nga bwe batugambye nti kirina amaanyi ag'enjawulo ate kisinziira okuva mu kikulu ekimu okufaanana mu kirala. Nti oyo akitandise senga ate akiyitiriza n'ajjawo ekifaananyi kya Katonda, naye afuuka ekyokusinzibwa, abantu ne batandika kulaba ye mu kyokulaba Katonda. Oba olwanye nakyo tugozeemu tulabe. Mysticism nga bwakiyise wano okusamira nti omuntu yeegatta n'omwoyo omutukuvu oba neyeegatta ne Yesu oba neyeegatta ne Katonda. Bayibuli si bwe tuyigiriza naffe mu Kristaayo nti kitaffe abeera mu ffe, omwoyo omutukuvu abeera mu ffe. Bayibuli si bwe tuyigiriza. Omukristaayo w'amazima tasaanye kwegatta asaanidde ne Katonda we, asaanidde n'amusinza ng'amusinza mu mwoyo ne mu mazima. Agwanidde bwe kiri.
kakati ono asamira nange yeegase ne Katonda mu njawulo ki? Ono asamira aba yeegase naye atya? Nze yeegase naye mu mazima makoze ntya? Dennis, enjawulo eriwo. Ono omusamize ye atandika okukozesa experience ye, endowooza ye, najjawo amaanyi oba obuyinza bw'ekigambo mpayo ekyokulabirako. Ekyokulabirako nyinza okuba nga kaŋŋambe ni musumba. Omwoyo n'aŋŋamba ne mbagamba nti omwoyo yandaze waliwo ku mmwe ayina kansa. Bwe nyinza okusaba kansa oyo n'akola ki? N'agenda naye ne ntandika okukozesa experience eyo nga buli we ŋŋenda Mukama ndaze, oba olumu bituufu oba olumu si bituufu, ne ntandika okubeesingira ku ekyo, ne ntandika okukozesa experience yange ng'ekigambo kya Katonda nkijjawo. Ekigambo kiri kimu, obusamize buli kyokulembeza kabe ebintu bino bya bulijjo oba kuzimba oba kukola ki, buli kyokulembeza okusinga Katonda obeera oli mu busamize. Katonda yateekwa okubeera nnamba emu mu buli kyokola, ate nga okozesa kigambo ki ekitukuvu. Okamazeeyo oyongerako. Wano baatugambye nti engeri ez'engeri ng'eyo okukozesa ekigambo ekitukuvu okuwuddisa abalala, mbamba yigiriza nti bino ebyawandiikibwa mu kitabo kya Katonda birabika ng'ebitukooya. Tugoberera ebintu ebituteekako obuzito, kati ndabika ng'abanguyiza mu nsinza naye ng'ate mbawabya batwala mu busamizi. Enjawulo wakati w'ababiri bano erabika ng'entono naye nga nene nnyo ng'omukadde bw'agambye. Lwaki? Eriyo najja n'agamba nti njoleseddwa, Katonda ndaze, omwoyo guŋŋambye. Fe abakuwulira tumanya tutya nti yakulaze kituufu? Ye tumanya tutya nti yakugambye? Tuyina kukkiririzaamu bukkiririza. Kyogambye tukikkiriza tutya nti kituufu? Kuba otugambye kivudde eri Mwoyo Mutukuvu. Bw'otugambye. Naye ffe abakimanyi nti Sitaani naye mwali akola, ffe tulina kipima tutya nti kituufu? Munnaffe yayaleseddwa, yaleseddwa kituufu. Olunyiriri luli wano, Bebulaniya 4:12. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima. Buli kigambo kyonna ekyogerwa bwe kiba nga kikontana n'ekigambo kya Katonda, obwo busamize. Buli kigambo kyonna ekyogerwa, buli experience yonna omuntu gy'abeera nayo, bw'ebanga tezimbiddwa ku njigiriza ya Bayibuli eri kiriya, obwo busamize. Mwebale nnyo. Tusobola tutya okukyewala? Eriyo abantu abajja ne bakugamba nti nze kulaba wano nze ndi wa mwoyo nnyo naye nze siri wa ddiini. Aba ategeeza ki? Nze ndi wa mwoyo nnyo, nze Katonda wange mumanyi, naye nze sikkiririza mu ddiini, siri mu ddiini. Bw'omugambako nti wange jja tugende tusabe ku Sabbiiti, nti eyo ddiini. Nze siri wa ddiini. Siri wa ddiini. Ndi wa mwoyo. Nze ndi wa mwoyo. Era buli lunaku lwakusaba. Aba ategeeza ki? Dennis. Aba ategeeza nti talina doctrine yonna gy'akkiririzaamu. Doctrine kyeki? Enjigiriza. Okugeza ffe nga Abadventist tulina emisingi gye tukkiririzaamu.
28 kati oli yajja kugamba nti ye takkiririza mu njigiriza yonna yewa akkiririza mu Yesu naye takkiririza mu njigiriza yonna mu bufunzo omuntu ono talina wali committed tolina oyinza kumusiba nti oba tuli eno eswala 5 tuli eno emisingi 28 ye alina omwoyo we ne Katonda we nina Yesu amala mwalimu bawuliddeko by the way basinga obungi kati nyo yaso bagamba nti gw'oli mu ddiini naye ye ali mwoyo ekyo nno nakyo busamize obukutte ejjembe katukiwunzike bwe tuti katukiwunzike ne Matayo 7:21 okutuusa 27 buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si yaliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu yes wabula akola kitange ali mu ggulu byayagala manja abaliŋŋamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo tetwagobanga dayimondi mu linnya lyo tetwakolanga ebyamagero bingi mu linnya lyo nendyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abaakola ebyobujeemu buli muntu awulira ebigambo byange sooka olindekawo omukadde bano baga nti mukama wange baba bagamba ani Yesu bawongera Yesu bakolanga n'ebyamagero yes mu linnya lye tagambye nti bagunjagunjanga abane balima naye nga babikolera ddala mu linnya lyani lya Yesu kisoboka kitya okuba nti yali tabamanyanga nako babikolanga oba tabamanyiiko babikolanga mu lyani olunyiro lw'okujjukira luli mu Bakolinso 11:14 agamba so si kyamagero kubanga ne Setaani yeefaananya nga malayika ow'omusana tekyo ne mu kkanisa asamiriramu mu linnya lya Yesu nga malayika ow'omusana kale kakati dayo maleko sitole yaffe Matayo nekakamalire ddala kano kale si kitalo era n'abaweereza be bwe beefaananya nga abaweereza ab'obutuukirivu enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe agambye olwabiri mwenya buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa musajja ow'amagezi yazimba enju ye ku lwazi kuba netonnya mukoka n'akulukuta kiwega n'akunta naye kuba enju eyo so neeteggwa kubanga yazimbibwa ku lwazi awulidde ebigambo byange n'abikola na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola alifaananyizibwa n'omusajja atalina magezi yazimba enju ye ku musenyu enkuba netonnya mukoka n'akulukuta kiwega n'akunta ne bikuba enju eyo neegwa n'okugwa kwayo kwali kunene kwali kunene awulira ekigambo kyange awulira bw'obanga ddala oli wa mwoyo oteekwa okubanga bwe bakubuuza lwaki Kristo yajja osobola okunyonyola Yesu ekyamuleeta lwaki yazaalibwa oteekwa okubanga oli ebo okukinyonyola okinyonyola oba osema musingi ku lwazi lwaki yajjanga muntu lwaki yafa lwaki yazuukira bino birina kyebikola ku kukkiriza ku kyeba nebaza ekkanisa ekizuula nga kituufu ate kyansonga okussawo program mu camp meeting ey'okuyigiriza emisingi gy'ekkanisa ebyembi ye program mu camp meeting gyetutasaako nnyo mwoyo emisingi gy'ekkanisa bwetuuka tubeera bweru tubeera muki naye nga kwe kuzimba ku lwazi Yesu Kristo okwewala obulimba buno bundi wa mwoyo naye nze siri wa ddiini
tugibuddeko tugenze kutinde mande sebo yakavunudde katya ku mande nze nafaako nenkomawo yazirika yakola ki yafa kuzirika near death experience wonani ayinza otufunzizaamu bano be baluwa bannaffe bano bannazirikako nenkomawo esebo bano bagamba nti omutima gwabwe gulekerawo okuba ne balekerawo okussa naye bwe bakomawo nga bavuddeyo gyaba bagamba nti nafaako nenkoma bwe bakomawo nga batandika okunyumya stories ezinyuma nga bwe balabye abantu baabwe baali babakola ki babafaako naye mu bye banyumya tebanyumya ku bulokozi yesu bwe tebabinyumyako ebya katonda banyumya nalabye muntu wange yafaako naŋŋamba kino na kino nankolera kino nambuulira ku kino naye teboogera ku yesu kristo. bayibuli yatulaze bulungi katusooke tubuuze kikyambi kyekirimu ekyo bayibuli ng'egenda kutulaga ekikyamu ekirimu tulaba omwoyo ogutafa kuba bw'aba yafaako n'anyumyako ne kubaafa n'akomawo n'atubuulira ate muleso ne batugambye mbunga yalabye ne kwoli omulungi buli nafaako nenkomawo mbwamulabako amulabako mukadde bayibuli etugamba etya bayibuli yannyonnyodde bulungi kubanga si bya kiseera kya yesu kristo kyokka naye ne yesu kristo katanazaalibwa waliwo abantu abaafanga era twakizudde ng'eriya yakaabirira eriya yakaabirira mukama olwa nnamwandu gye yali ali omwana we bwe yali afudde omwana oyo mukama n'amuzzaamu omukka naye omwana talina sitole zanyumya z'abantu oba be yayogera nabo abafu nnamwandu Zerefasi ate omulala twamuzudde nti yali nnamwandu wa yali mukyala omusinamu naye yafiirwa omwana bwe yazuukira n'akomawo omwana n'awa testimony tetugiraba naawe obujulirirwa tetwalabayo obujuliro teyabuwa ne muwala wa Yayiro bw'atyo akati muwala wa Yayiro Yesu gwe yazuukiza n'amugamba azuukira bwe tudda mu ndagaano empya tutunuulirayo Yesu naye ng'atandise okuzuukiza akaana ka Yayiro ne kagenda kanyumya bye kaalaba tekalina na kimu kye kaanyumya nako tekalina kye kaanyumya Lazaalo ate ye yali amaze n'okuvunda talina ne kye yayogera ye alina ne experience nti aluddeyo okwo kale bali waaliwo okusaba naye ono nnamwandu owe 9 ataasaba nakusaba nti omwana wange bamuzuukiza osanga ye yandinyumiza naye pe tujjamu ki abafu tebaliiko kye banyi ekibuuzo kiri kino olwo bano bannafaako nenkomawo nendaba what is really happening that gives these people these near death experiences kiki ddala obanga bayibuli etugambye nti abafu tebaliiko kye bamanyi bano babijjawa Dennis musumba kati abamu ekisooka setaani yabireeta asobola okubireeta naye ekirala kyendabyeko abamu tulaba nnyo firimu ezogera ku ebyo ebintu nti oli n'abanga afudde n'agenda oba mu nnimiro oba ne bamutwala mu nsi ennungi kati bw'abiraba ne bibeera programmed mu bwongo bwe bwagenda okuba nga afudde bwakomawo byatubuulira kubanga already biri programmed bwongo bwe firimu ze tulaba obutabo bwe tusoma ne bibeera nga bisitiikinze mu bwongo bwaffe kati bwenvaayo eri byembagamba nganze bwendaba firimu ya Snakes in the City eya South Africa at Geo World
nenjirabe ekiro nengenda nebaka ekiro kyonna nendwana nemisota ne okay kyekimu ku bizibu ogambye nti sitaani abireeta ekyokubiri programming ebisinziira mu bwongo bwaffe hallucination ekyokusatu tuyinza okuba ne byetwagala ebyenfuna nebiyingira mu bwongo ebyenfuna ebyo tebiyingira mu bwongo biyinza obutayingira na mu bwongo waliwo enjawulo ey'okuyingira mu bwongo ne waliwo obutabiteekana mu bwongo naye gwe ng'oli mu kufera n'oyiye engeriyo gy'oyinza okufunamu ensimbi n'okozesa ebyo tuli kuwona omufu afaako eyefudde ng'omufu waliwo ekyewaleese mukadde wakirese n'ogamba nti abaana baffe naddala bali mu kabenjako okulimbibwa ekitagambika lwaki bifirimu byonna bebaleeta banyigamu obulimba nze nabadde kuya Sekukulu firimu ya Sekukulu nenyumirwa Sekukulu begasse famire zibadde zawukanye nga mulimu kapaati k'embaga bagekwetanga omukyala awasa mukyala munne nenewuunya firimu gye balanze nti n'abaana baddembe okugiraba for all audiences ng'ebeeramu ekifaananyi ekifaanana bwe kiti otuddeawo ne kawalako bwe kakubuuza nti bano banywegeragana mukyala n'omukyala egamba sitaani akozesezza buli kkubo okuyisaawo omwoyo ogutafa guno weewaawo musumbawo wennyini katono nnyo nti neewuunya abazadde nekino bakiteeka okukimanya nti ne kaatuuni nazo zatandika okukola embaga era zikola n'obuseegu katuuni zibeera ku firimu tubadde tuwa abaana beetu okulaba katuuni nze muna ngenda okugira bwe nti okukebuka nga bannaye buno obulimba nga bugenze wala kuzifirimu kugundi kuzi TV zaffe ekibi tubimanyiza bwoba wakabiraba obeera shocked nga kati bino ebyebisiyaga olwo twabeeranga shocked ng'owulira yo embalasi omera olutiko babiyimbiridde babiranze babiraze okimanyi bwe bifuuka nnomo n'eri abatabikiririzaamu ebifuuka ng'ebiri nnomo bya bulijjo tubivuddeko tugenze ku Tuesday reincarnation omuntu eyafa okuddamu n'azaalibwa mu muntu omulala which is impossible omuntu yakola ki eyafa okuddamu n'azaalibwa mu muntu ate omulala okukyukira mu kirala nandyagadde tukiyite kukyukira mu kirala kubanga ayinza obutaddira mu muntu mu lesoni batugambye nti nsi kidiini kyesinga okukkiririza mu kukyukira mu kirala batugambye nti abahindu bakkiririza nnyo mu kukyusibwa kw'omwoyo omuntu senga aba afudde era ng'ayinza okudda mu ngeri nga mukaaga ez'enjawulo ayinza okudda ng'ekyomu mazzi oba kyennyanja oba ayinza okudda ng'ekimera ayinza okudda ng'ekyewalula ekiwuka ekinyonyi kisolo oba oluusi omuntu yennyini kisinziira ku kikyanaddiramu okuddako ng'ekisolo okuddako ng'ekiwuka okuddako ng'ekimu ku bino kisinziira ku ki kwebyo byabadde ali oba byabadde asinga okwetaaga nga tannafa kufa teriyo mulokozi teriyo
teriyo kuzuukira buyisa bubi oyinza okuddanga embizi kale abenyinde nga bwe kaba kayitawo nga bagamba oyo atekwa kuba gundi musumba obukyamu obuli mu njigiriza eno nti okukyusibwa tekukoma dere bwe mba nkomyewo ng'embizi osanga mu future nnyinza okudda nga akamuli akakale ennungi oluddako nenkomawo ng'omuntu kakati ebyo byonna byonna bikoma ddi tebiriko birina ekkomo bw'ogenda ofuba okulongoosa kyesimanyi obanga kyendiba kisinziira ku kyenkola kati nenzijanga enakani bwenfa nenzijira munakani bwenzijanga ekikere kino nakyo kirina ebirungi byekikola kisobole okuimprovinga kiddire mukirala awo simanyi nabisoma nesikyabijjukira banatubuulira nkomerero oyinza okuviirayo mu Brahamin ekyo gwe mwoyo ogusemberayo ddala ogwoli ali mu ggulu bw'ozuukirira mwoyo nozuukirira mwoyo ng'owummudde ng'otuuse naye oba ddi kyamuki bino yaffe tebitukwatako nnyo kino okufaanana nekyaba nafaako nenkomawo ene waffe si byamaanyi tebirabikalabika nebijja kujja era mwebiri tutandise okufuna bakabona ba Buddha abahindu abaddugavu abaakuma kyawandiikibwa ki kyetulina musomba ekikyamu ekikyamu ekikirimu kipromotinga omwoyo ogutafa naye ng'ate Bebulaniya 9:25 paka 28 tuyiga nti okufa kumu okuzaalibwa kumu n'okufa kumu era afa kati abaali essuubi lirimu lyokka lyakudda kwa mukama waffe teri ebyo byanja kuddanga ekikere nkomewo ng'olulaga olunyiro lwa 26 lwagambye kubanga kyandimugwanidde okubonaabonanga emirundi emingi okuva ku kutondebwa kw'ensi ne kankano omulundi gumu ku nkomerero ey'emirembe alabise okujjawo ekibi olw'okwewaayo yennyini kale oyo tumuvuddeko oyo ekikukuuma nga bazze gy'oli abo ekikukuuma kigambo kya Katonda kyokka tugenze kukya okweraguza n'okukongojja emmandwa awo ewaffe awo tutuuse mu Uganda awo tutuukidde ddalaka tuli waka naye ebyo bitukwatako ffe abali mu kkanisa abakristaayo oba bikwata ku bansi bitukwatirako ddala lwaki esa bitukwatirako ddala era bitya bitukwatako kubanga tubeera n'ab'eŋŋanda zaffe ate era naffe tulina we tusibuka nina nti twavaayo ne tufuuka abakristaayo naye era ye waffe kitukakatako okubitegeera n'engeri gye tuyinza okubikwasaganyamu okubitegeera mbitegeera ntya nga bibeera mu ssabo nina kuyitayo ko nga basamira okubitegeera nga tuyita mu kitabo ekitukuvu Bayibuli kongojja emmandwa ekyogerako ki ekibuuzo kyange ekisoose mu kisse mbabuuzizza nti okujjako ffe okubibuulirako ku balala abatategeera Katonda iziti sitaani naffe alina waganyulwamu mu ffe nnyo mu kusamira kweraguza mu ki ekyokulabirako mu Bayibuli kiruwa alabye Sawulo agenda okwebuuza lwaki Sawulo kyakulabirako kyantiisa nti kuteesa
Sawulo yali akkiririza mu Katonda. Exactly. Ate era yeeraguza ng'asitula mu muddu wa Katonda oba nnabbi. Yongerako. Ekyentiisa ekirala ye yennyini yali yakulemberamu okusembeza eri abalaguzi bano n'abagoba n'okubajjirawo ddala. Ali mu kkanisa Wakati obubi bw'okukongojja emmandwa n'okweguza Sawulo yali abumanyi buki bulungi era ng'akimanyi nti ekyo kikolwa kya kyabwa Setaani. Kikwewuunyisa era Kanada njaga okuleeta wali okusooka nti n'abakristaayo gye bali abalowooza nti baliko empewo n'empewo ebintu byange buli lwekyenkola tekitambula bulungi naye omusumba jala kunsabirako kubanga birimu engeri Setaani antawaanya bwe bityo bwe biri ate nga Setaani era akikola kitegeereka naye kiva eri gwe wennyini kyewasalawo. Kaakati tulina ebintu bisatu abantu baffe abali eyo batabimanyi mu njawulo naffe tetuzimanyi bulungi. Waliwo olubaale, waliwo emmandwa, waliwo mizimu. Lubaale kyeki? Be bafu abasinzibwa. Lubaale abafu abasinzibwa mumenyereyo nga baabo. Lubaale ki? Kizito omuto omutuukirivu. Aliwo lubaale kiwanuka. Kiwanuka. Bwedda tulinayo wano. waliwo Mukasa ow'ennyanja Nabalirizinga Nagaddi enkumba n'abalala. Ate emmandwa omuntu akongojja lubaale. Omuntu akongojja lubaale bayite emmandwa. Era oyo afuna engeri gy'asumikirwa ne bamusumika na ekintu ekyo n'aba nga yagenda okukikulemberamu. Mizimu Musumba ndaba obudde bwaffe bulinga obuggwayo. Ate waliwo ayagala okumanya wano okukongojja ategeeza ki? kwetika kulemberamu. naye nga twetwagala tukawunzike. Kawunzike Musumba nga tuwunzika bwe tuti kabi ki akali mu kwenyigira mu bintu bino? Sawulo yereetera kabi ki ku byenyigiramu? Omukristaayo yenna afa yenkana. Omukristaayo yenyigira mu bino. What is the danger? Era nja kusaba omukadde atusomereyo ebyawandiikibwa nga bisatu ku sipiidi ekyamateeka 18:9. Bw'olimala okutuuka mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa toyiganga kukola eby'emizizo eby'amawanga gali bwe gaali. Tewalabikanga gy'oli omuntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we newankubadde akola ebyobufumu newankubadde alaguza ebire newankubadde omulogo newankubadde omuganga. Katonda yabigaana. Newankubadde omusawo newankubadde asamira omuzimu newankubadde emmandwa newankubadde abuuza abafu tabangayo. Ekitegeeza nze ndi musumba. Ng'omusumba nina obuvunaanyizibwa okusomesa abantu obusamize. Tekinkakatako okugendayo nabyo bye basamira. Nkole risaaki. Save.
tuke ku ground ndyoke nkomewo nga bwenjogera labye nalabako bannange real life experience real life tekinkakatako omukristaayo okugendayo nendaba nenjiga agambye kubanga buli akola ebyo wa muzizo eri Mukama olw'emizizo egyo Mukama Katonda wo kyava abagoba mu maaso go kyakabi omukristaayo okugendayo genda tulwagambye nti onoobanga eyatuukirira eri Katonda wo kubanga amawanga gonna goolire bawulira abo abalaguza ebire n'abafumu naye gwe Mukama Katonda wo takuganyiza kukola nga bw'otyo tujja kisanga mu Baleevi 19:31 tujja kisanga mu Baleevi 2:6 lwaki Mukama Katonda wano mu Baleevi 6:7 bagamba nti bwe mumusanga ng'oyo yagenza okweraguza mutte busimu mugjewo clean up nsumba ogwo gwali mulembe guli ne kakati twatandikidde ku byawandiiki babadde basoma nga Mukama agamba nti ekigobeza amawanga gano we muzze kweraguza nakola ki kusamira kitegeeza Katonda takyagala kubanga kimujjawo avuddewo ne waddawo bano bemusamira ekifaananyi ne mumureplacinga completely ne mutandika kukola ki kusinza bino ng'ate ye alina okukola ki okusinzibwa kakati tugende mu Isaaya 8:19 tusomereko Dennis Mweyo n'omukadde asomereko Mweyo tudde amateeka n'obujuliro abaana tebogera ng'ekigambo ebyo bibiri bakula 19 era bagambanga nti mbuuza abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajobojja eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe owulidde ekibuuzo ekyo ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza bafu kakati mukiraba ddayo waggulu laba nze n'abaana ba Mukama 19 era bwe babagambanga nti mubuuza abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajobojja eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe soma kaddako ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza abafu be baluwa bayogerako mu kigambo kyawandiikibwa ekyo balubaale zemmandwa gyemizimu okusinziira ku Bayibuli abo baki abafu be mugenzi okubuuza ebyabaki ebyabalamu ako kakulu nnyo mu lesson gye bali twigako yonayonayonayonayonaakani ako kakoonera ddala wakati awagamba nti teriyo asobola kudda abalina kyamanyi genda mu maaso tudde eri amateeka n'obujulirwa obanga teboogera ng'ebigambo ekyo bwe kiri ng'ekigambo ekyo bwe kiri mazima obudde tebugenda kubakeera eddagala lyokka eriyinza okutaasa kudda eri byawandiikibwa kudda eri njigiriza ya Bayibuli kasita osangamu nga mu njigiriza ya Bayibuli kuga togendangayo tolinyangayo nze mbimanyi bannanga abakristaayo betutawaanya abaana be babula eri abakristaayo abaweebwa amagezi basooke bagende batereeza ebyo obulwadde eri bano bajjangu osabire ku bizinesi yange erimu sitaani erimu ebintu ebyo tebitawanya mu kristaayo lwaki teri ddogo eri Isirayiri
okubala essula 23 n'olunyiro lwa 23. Abakristaayo tetulogwa. Nze Kakembo toyinza kundoga. Osobola okumpa obutwa naye okundoga obulozi nga tuli mu Yesu tebiriyo ebyo, tusaanye kubitya. Naye eriyo abakristaayo abikirizamu. Pawulo kyeyavudde atuwa amagezi nga tumaliriza. Tetulwana na mubiri na musaayi, netulwana naki? Twesibe ebyokulwanyisa byonna ebyani. Twesibe ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Ekyokulwanyisa kyeyasoosa yasoose mazima agwe musipe mu kiwatu. Ekyandiikibwa ekyokulwanyisa kyeyasooseza yasookedde ku mazima. Ekyokulwanyisa kyeyasembezaayo kigambo kya Katonda, kitale ky'ekigambo kya Katonda. Byombiriri bifaanana. Okwawula obulimba buno obw'ennaku ez'enkomerero bujja kukwanguyirwa nnyo kukusena. Bwe bukusanga nga tomanyi byokkiriza, nga tomanyi njigiriza ya Bayibuli, nga tozimbye ku lwazi, tolina doctrine. Toyanziza nnyo Musumba. Akadde kaffe kyamazima kawedde kutwadde tusuubira tunaabaayo ne ku masimu olw'enteekateeka, naye katukkirize tuwumbewumbire wano kubanga atimu endibubye gamba waakiri omuntu omu oba babiri. Sijja kutenguwa, katukkirize. Ekibuuzo kya mukadde Serubidde agamba waliyo abakristaayo naye nga bakongojja emmandwa. Atufuneyo omulala omu. Lwaki Sawulo yagaanibwa Katonda naye ate mu ntandikwa yatambula naye bulungi? Lwaki wano Katonda yamuga? Tusooka ekyo. Dennis ndayo omukono gwo. Mu Samwiri ekisooka sura y'e13 ajja aba yakabimaliriza bw'ati. Samwiri n'atuuka n'amugamba okoze kyaki? N'amugamba nkikoze kubanga mbadde ntidde ate nga naawe tokola ki? Tojja. Naye tetulina we tulabirawo Sawulo nga yeetonda nga yeenenya nti Mukama onsonyiwe kyenkoze ki? Kyenkoze. Bwe tugenda mu ssuula endala y'e15 mu kitabo awo kye kimu, Sawulo bamugamba agenda atta Abameriki bonna. Attaka abatta naye alekawo kabaka Agagi n'ensolo ennungi. Bamubuuza ate zino lwaki tozisse ono, lwaki tomuse? Nti ensolo ennungi zino nazisigazza nziweeyo ng'ebyokebwa eriki? Eri Mukama. Mukama kwe kumuddamu, Samwiri kwe kumuddamu nti Mukama olowooza ayagala biweebwayo okusinga obuwulize, era tetulina we tulaba nga agamba Mukama onsonyiwe. So Sawulo najja nga abadde akikola repeatedly nga teyeenenyeza eri mukola ki? Eri Mukama, nga mutwala for granted paka Mukama we yatuuka n'akola ki? N'asirika n'atamuddamu. No, batamuddamu nga Sawulo azzeemu okutya. Bw'agenda okwebuuza eri Mukama n'atamuddamu. Tetulabawo kabonero konakona nti yasooka kwenenya. Esebo mukadde. Katonda alina ansa 3 bwe tumusaba oba bwe tumubuuza. Ye Nedda. Gumiikiriza oba nedda. Bino byalema Sawulo. Abantu abasinga mu Bukristaayo tooza nti bye tusabye Mukama ateekwa bituweerawo. Era ebyo ebiseera ebisinga bye bitulemesa ne tutandika n'okweraguza. Genda maaso Musumba. Obuteenenya, obutawuliriza Mukama kyagamba. Olina bw'otuuka Mukama n'akuta. Twerabira Mukama mulekera ekifo kye ne twagala ffe tunyige remote akole nga bwe twagala. Ekya Sawulo kyekyo. Ate yagala Mukama akolerewo nga ye bw'ayagala.
tulina okwegendereza katonda wa kwagala, katonda wa kusaasira, katonda wa kisa, naye tomutwala for granted. Olina wotuuka n'osala layini n'oyitawo, bw'oyitawo ebisigadde saagala kubyogerera. Oli agambye nti abakristaayo abakongojja emmandwa mu dakiika emu ndowooza tolina buyinza kukimanya, naye abakristaayo eriwa abakristaayo abakongojja emmandwa bangi ddala, kubanga Setaani kyakola kwe kwagala asinzibwe. Ekisooka Katonda agambye nze ndi Katonda wa bujja abiwalana, ate ye Setaani talina buki bujja. Gwoyinza okuba nga osinza wano Yesu, oyogera ku Yesu, naye kata akantu kayitamu bwe kati akatono, ye Katonda agamba nti bebibi byonna byenkanankana, naye Setaani agamba nti akwatira awo. Oba tusinziza Sabbiiti naye ng'oyogera ku Yesu, genda mu maaso. Mukadde twakirabye wano ne ku Sande nti bagamba nti basinza bo bakkiririza mu Kristo, naye tebafaayo ku kiki osinza otya okikola otya, naye kasita oba okkiririza mu Kristo, naye ng'ate Bayibuli etuga obwo busamize. Kati ono abuuziza ekibuuzo kino ng'alinga wa impression nti okukongojja emmandwa kinene nnyo okusinga omukristaayo okuba n'ensiriba. Byenkana. Naye nze ndowooza omukristaayo yakyuka n'avaayo n'aleeta ebintu ne tubyokya, ne bamugamba kano akakukuuma maka akasigaze n'akasigaza, aba akongojja mmandwa. Sikulimba okongojja mmandwa, ate abo gye bali abaddira akatanga. Era mbakubira omulanga bassebo, togatta bintu bya Katonda na bya Sitaani. Sitaani kasita omuggulira n'omulekerawo akasekeso bwe kati Mukama talina bajja kuprotectinga, talina bajja kuyamba. Sitaani tomulekera kasekeso, togendayo musabo. Musomba n'okukkiririza nti bayinza okundoga era bali balogo nabyo kusamira nako kwetika mmandwa. Musomba awo tetwongerako, tukomaawo. Njagala kubeebaza, kansabe mukadde atuweereyo okusaba olw'ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero. Kitaffe okusaasira, ne leero otuwadde omukisa okuyiga ku bigambo kyo. Kkiriza okinyweza mu bulamu bwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe.